on your face. Ya Roja yali anzise luli. Tinula. But today I'm very okay. Okay. We are getting ready. You know, hi guys. Mumulimbye chikulu. Ekitiibwa kye bampadde. Ekitiibwa ki? Ekitiibwa kye bampadde kinene nnyo era nsaba Mukama wange ansonyiwe. Kubanga Director Abba nkubidde essimu n'ambuuza. Director, ogambye location ze tugendako ziri wa? Bakwale kya director? Bakwale kya director? Director location zongambye tugendeko ziri wa? Konze mujje wano ebuwaate wano wewati mutuuka munkubire mbabulire we muba munsanga. Kumbe Uganda. Agenda la. Yes, we are preparing. Lwaki? Yeah, soko mbuleko katono nnyo. Lwaki musazeewo mu mipiira gya motoka? Manager wa foyo. Alina emmotoka naye si yiye. Naffe ffenna abazirina tumanyi ozeerabira ne tukozesa eyiye. Kituufu. So eringa gye yatugulira. Yeah. Naye ate nga yiye tulina ogikuuma ng'erabika bulungi. Yes. Ng'enyirira. Kyekyo muna ekyo vala tumuwadde emipiira gino kubanga. Yes. Naffe tugivuge nga nawe towulira mipiira. Nga maanyi. Very Ngambita Morris Jordan's Kawesa straight out Aromatic Entertainment. Number 1 surprise guy. Muziki naise nako. Muziki weguli. Ya guli nganza. Yeah, kunyaka sawa wano. Kunyaka sawa. Mama interior. Eh, sokolange mama interior. Sokolange mama interior. Ngamba mutaba mikwano muli bulungi. Nkolentya nange langa mama interior. Kale abantu bafa balungi abawagizi baffe nga bwe mutwagala era tusaba mutu supporting munnange kubanga bwe mutali tetusobola kubeerawo n'olwekyo embakoola tusangibwa ku Arua Park tulinawo business badiyita mama interior tutunda ebintu ebirungi eby'omu nnyumba. Olina boyfriend wava Bulaaya yakajja oyagala mwebake bulungi mu kitanda mu duve wazimba ennyumba yeri Uganda okitegeera oyagala muntu akolera interior y'omu nnyumba Curtain Road ekyokudibwamu kikino kiringa kyakulya. Tuwe namba yesimu mama interior. Namba yesimu is 075 21 75 166. And M10 is 0780 66 demo ya M10 ya Airtel. Kale demo ya Airtel. 075 21 75 166. Okay. Soka webaza abakuwagidde ku mama. Mwebale nnyo mwebale nnyo okumpagira abantu bange mwebale nnyo nsiima mama baddizeewo mwongere okumpagira. Kale tulinde amafiga nyino galaga gagenda naye bagamba akabina Kale katulinde omukulu Roja sawa yonna tuwere nga ate tumutuukako. Kakulu ijaha jo tubulire lwaki osazeewo okubeera ku birthday y'omukulu ayimbisibwe Roja lwaki osazeewo okubeera ku birthday ye? Nsazeewo okubeera ku birthday y'omukulu ayimbisibwe Rogers muntu mulamu Rogers mwagala nnyo panange simanyi kumanya bwana kizuula nti oli omu ate kyemanyi ajja kukizuula mbuno nange ndo mulukwe olwamulimbye tagobye gwe mbuno tugenze mu meeting ati tugera kumukola surprise totowedde gwe nange simanyi kumanya naye nsaba kunsonyiwa ansonyirire ddala nange saayagadde fukamira omwetonde bannange nsonyiwa taata saategedde ayimbisibwe Rogers. Yes, unakuwa lero tugenda kuba nga tusurprisinga omukulu Roger Bambita Morris Jordan Kawesa straight out Aromatic Entertainment. Ngawe nabagambye ffe banambeemu mu kusurprisinga abantu go just kuba ku namba yesimu 0758 05 3439 ya Airtel. Ya MTN wegala kujja mu inbox eri 0763 855 nkusurprising omuntu wo omwagalwawo tubuze n'amannya ani akuwadde ekirabo liteebe bw'otateeba linnya
lumu bali bagenda kunkuba ebikonde sikyabiddamu kati mpa surprise nga wekakasa nti omuntu akwagala era yoyo goyina yekka omu temwenda bananga obwenzi ki nenga tugenda kusurprising olali omukulu Roger naye talina kyamanyi musirike temwogera ebirabo bibino nnyo twabitegese emipiira gy'emmotoka njibalaze bino bibino tulina wano kikine ekirabo kya sente kiraba kirabye kirabo kya sente kino otuuka nze twali tumanye omugole atuuse manye emisinde gyenziruse Maurice, how are you? I'm good. Hey, How are you? you made the back. You made the ayimba? Kireno kumugula ekyo tekirina makulu emotoka abaziraba wabula nedaba yabagulako sayidi emu eno fe tuveeyo ondabye naye nga kyensuubira naffe tusobola kuba ogulawo gete ogenda naye Kadi. kati nze nga temuŋambye ndete yange Eki? tripod Gireke. nagireeta olulala Gireke gireke. kesigale wakakomewo Naye byamuguddeko bugwi. Sakolera. Bagenda kugulawo. yeye motoka mwite ddanya jaggulewo Yitane dda. Dani Singa mwamuyise. Njagala wano first reaction ye je njagala wano. Ogenda? Anti yage ani avuga? Abe avuga. Jangu eno sawa. Gulawo mukulu kuyingira ate tumube kyebayite surprise Roger ahimisiwe omanyi nga Giovanni ayingira talina kyamanyi kali ku ntandikwa nenda be ya Shadia ne ya Zahara kabande kaweddemu kali emmotoka za mwazi Maurice Jordan kaweza doni tubakubete tuwaweza Maurice Jordan kaweza doni tubakubete tuwaweza nakela kumachanga nyingira site kukola kufuna yo zigula binyiba kabo manyi ebyo kibuga kugera
kwa asubuhi tembea nifanya kazi laba katonda kyeyagereka sosolya bwataferye mbakwata bansala ndaba malayika yakola newolo lya musinga nemaya omutima negunkuba konze mutandise etya babomanyi ebyekibuga kugezaako kulemerako nga kyatwera namusalako kinigazi ratatatatata nzijayo za radio. Hello pretty girl onyirira bitanisa bankoboozeko amanya bampita Morris ne bampita Jordan kiba kyekimu yengo nyirira amateeka nsaba ku kadde tunyumye nze naawe yaŋŋamba talina biseera genda mangu dadde we yamutumye kawunga konze sekse naawe bakukanamba naawe tunyumyemu ng'otuuse kimu bibiri bisatu tulabe tekimo ono mwana wa birota nyirira kufa yansinga namusima talina we yatyama nedda atyali waka yanfumbire ono mwana wa birota nyirira kufa yansinga namusima talina we yatyama nedda atyali waka yanfumbire natokera waka mu kisofa nkube ku kasimu kiba mpadde ndabe siwatakwana yakakwata nayogera nange naye ng'eddoboozi liringa lya nnyonza namugamba yenze kaliba yakusazeko wali ku bbala yaŋŋomolwa ati naawe oluddewo kunkubira kasimu ebigambo byo byansanyuddewo tokotawukirako bano basereevu namugamba bwatampula abawala balungi muli babula murisijjawo buyaye olabika olina namalala konze sirina malala abanda banga mpimba bamanyi malala kati nga kisaba kibaibe leka mu mutima omponye bye ono mwana wa birota nyirira kufa yansiima namusima talina we yatyama nedda kati ali waka yanfumbire ono mwana wa birota nyirira kufa yansiima namusima talina we yatyama nedda kati ali waka yanfumbire bangi bagamba era mbawulira nga bawera ne bakuba n'ebirayiro nti kankuwa omutima kwagala kuva ku ntobo ya mutima kwasinga naye nga beerya kawane yitamirisa tukumuta abekubye ziri kusuubiza kintu kuva mu ntobo ya mutima kuba girimu amakona ebyange biva ku kiwowolo kwagala kuva ku ntobo ya kiwowolo kyange eyo we watali bulimba oli mulungi nanali ku Disemba ono mwana wa birota nyirira kufa yansiima namusima talina we yatyama nedda kati ali waka yanfumbire ono mwana wa birota nyirira kufa yansiima namusima talina we yatyama nedda kati ali waka yanfumbire Morris Jordan kawesa donitobakobete tuwaweza Morris Jordan kawesa donitobakobete tuwaweza nakela kumwachanga nyingira site kukola kufuna yesikula binyewa ngabomanyi ekibuga kukera kwa subuhi tembea nifanya kazi laba katonda kyeyagereka sosolye bwataferye mbakwata bansala ndaba malayika yakola newolo lya musinga nemaya omutima negunkuba konze mutandise etya babomanyi ebikibuga kugezaako kulemerako nga kyatwera namusalako kinigazi ratatatatata nzijayo za radio. Hello pretty girl onyirira bitanisa bankoboozeko amanya bampita Morris ne bampita Jordan kiba kyekimu yengo nyirira amateeka nsaba ku kadde tunyumye nze naawe yaŋŋamba talina biseera genda mangu dadde we yamutumye kawunga konze sekse naawe bakukanamba naawe tunyumyemu
abamanyi ebikibuga bakugezaako kulemera nga kyatwera namusalako kinika ziratatatatatata nzijayo za rediyo hello birikalo nyirira bijanisa bankubuuzeko amanya bapita morisi ne bapita jordan kiba kyekimu yengo nyirira mate maresi jordan kaweza donito bakobete towaweza Ores Jordan kaweza donito bakobete towaweza nakela kumachanga nyingira sitekukola sawa ya ndabo ya sawa mbika ebirabo ki ani waguzide wano ebirabo nebane ekintu gwoyasama destination endala gyetukola ki gyetugenda naye okuva wano eno omugole waffe ono tugenda tumutaddeko akati akatambaala tuvuge emotoka paka mu nnyonyi naye before netunagenda kwogo mukolo bade njala speeches kuleki ziggwe era n'omugole akoleki ayogere gye tuli tudde ku birako tulina bingi ebyokukola otumala okuyugayugamu akatuwe kulasi nange kyembadde nteesa tewali buzibu kakati bamusibe mukwateko ku mugole waffe mukulembere paka mu mmotoka atambule tumutambuze naye nawe yasama nnyo kakulu tolina gogenda kuvuga wano ogenda mvuga akatambaala tumuteeke mu motoka ayingire motoka ndoza tusale akagwa tubalemu bbiri era gyetugendamu tugende tumuteeke muyiye naye nawe yasama nnyo gula kati emotoka gula emotoka tugende 1 2 3 4 5 2 1 asirise kati yogera
Hello, pretty girl, unyirira bitani saba nkobozeko. Amanya bampita Maurice, ne bampita Jordan, kiba kye kimu.
bakadde tunyumye nze atule bulungi actress and manager actress and actor okuva mu Aromatic Entertainment banaye bino betusobodde era nga bingi bikyajja kuba nkimanyi lwatuddeyo twalabye ng'ojja tugwamu nnyo naawe era wetwamaze obba koffe lakizale kuba tubijja ku akawunti tetusonderawo tugamba nti katukolewo akantu gali simba kasobola osanyusa omuti twakola entegeka twamala njagala okwebaza omukulu atufuuyidde ku kiki abafuuyidde ku mulere weebale nnyo weebalire ddala weebale tufuuyira mulere papa weebale kutambula naffe weebale kujja eno waffe mu kyalo ne tweyagalayagalako kaakati ndowooza kyetuddako omukolo oguddako abagole bonna bagenda kusaba keeki buli omu atule tuyiye agiri agimalewo keeki yiiri simanyi kakulu simanyi oba tufune obwambe tufune galira tufune obwambe ne pleti tebonayi ne pleti abe mutusala keeki yaffe ate tubate tulina bingi ebyokukola kuba tulina okukola sente zabaddako siwo kiri tulina okukola sente zabakola mwe muwedde n'abayitako mwe tubalinda mwaka gujja mwaka ate kati tetugenda okukola tetujja basupurayizingaku olwo tujja giyisawo emyaka egi tugisupurayizinga okyegere kuba mutuguddemu kati mututegeke webale nyo nanyina tujja bagamba gwekyaliku ekyakubaoyagala kati ebiri ku birthday byebijja okusupurayizinga kubanga kwasi omwezi okujja tugamba motoka owemwezi ogujja inanga gwe gyoli eyo manya tugenda gaba motoka mamarema tulina ne birthday y'omuntu ey'omu November tugenda gikuliza Zanzibar team Luxury era mu mizungu tamukuntamu eno gundi ngeri ke expired date tamufaayo tujja gijjako leta tumutimba sente babambula ke gurupu yayingira era kizale kati emufukidde akabaza banaye ababambula keeki ekyo tukikyusamu ate abatwala sente gajja nabino byayise ebisuga tubibala ate abatwala sente kakati loja kuneno kuliko keeki emu eyavuddewo omukulu ku Ahmed Bowadde nga sigimanyi naye nga yemerabika CEO yagikuwadde eri ekirungi ekiriwo mu Team Luxury nti mwenna tubakola tubamanyi twanonyeza ebiboga tumanyi tekyali kizibu kyaffe mugambe twali tukatanye katende ne tujjukira nti kuliko twanonyeza ebiboga bitugasa abasiraamu n'abakristaayo okusalawo okukola birthday to you papa to you wajja kunyumira obulungi okay totekako sound anoyekaya abafuwa abaye tugenda bala kuva ku 10 ndatuka wansi okay abaye akambe kaka Murize 10 9 fena 8 7 6 5 4 3 2 1 Dear
Happy birthday, Patricia. Abe. Lwaki tamusiiga? Hey, mama siige. Nga lwaki naawe totumanyira? Siige wamma musiige. Musiige. Musiige wamma musiige wamma mumusiige wamma mumusiige. Gwe nekesonyiwe lwaki totumusiiga? Gomanyiye byakola. Yakyasinza osiiga abantu oyo. Nabagole mwesiigeko. Yes, olunaku lwaleero tubadde tulina birthdays 2. Tubadde tulina eya Roger n'eya Patricia. Naye leero mbawaddeko ya Roger wadde nga mugenda kulaba n'ebyo abagole, omugole omusajja n'omugole omukazi. Birthdays zibadde 2 naye eya Patricia sigenda giba wakati, ngenda giba wanja kanjiba wenche ya Patricia. Yes, nenga thank you so much mwena thank you so much okubeerako Bampita Morris Gilans Kaweesa. Kyoba omanya nti Aromatic Entertainment bana ninamu ekisenyiga kitonotono naye mukigumire tujja genderawo mpola mpola. Tujja akamodoli mumulaba alinga akamodoli yawoze wenda byayasama fe batuyita lakizare tukugwako nga tomanyi mumulabye tali kiddira alinga akamodoli. Don't go papa. Nenga. Happy birthday, bro. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Any problem? No problem. Anything you want to know? No problem. Didn't you see everything? No problem. This organization, total distress. Everyone was distressed. From the cameraman to the top. From the top, the CEO of Aromatic Entertainment, Sir Ahmed Ruwa Malik. But never were distressed. What's again? Director Ahmed Ruwa, Mubaka Bugenda Jolly, never not a Gandhi into Seko, Singata Badebru. Wanga to no Kulambula locations. Ewagambye tugende tunonye location ekyatu ina emergency. Zuno nzikati nange mundi stressings. Mumfudde kamodoli. Washege kati abyanfusi. How will I answer questions home? I leave it for you guys. Yeah, thank you. Kale bro. Yeah, thank you so much guys. Kubera ngate muchali ko Bampita Morris Gilans Kaweesa. Birthday ya Roger bwetu bwegenze onakola lero Ediga. Nenga ate musirike tuchayinayo ko. Tuchayinako kakantu akalala leta nabako kamanya tugenda nako kate kam just 1 minute katumolini Fatia mugola yogerako je tuli Fatia nina kawe mchangalanyizo mukolo Kafumbisa n'obumu. Guys. I swear, sina kigambo kyennyinza kukozesa. Naye all in all, we want to truly one as one. Actually, I didn't expect something big like this. But the money just you know,
mbadde mutandise okunanga emboozi ekutta akati muntadde mu bintu ebinkwasa ennaku. So I expected to be here. Them rhyme. Nizo gamba nti bingi ebyokwogera naye ate era sigira. But you guys, saba busaba just Katonda luxury. Amina. Nga musigale nga tweyagala nga bwe tukola buli kimu, buli omu tumusanyuse naye munsanyusiza tetuleka muntu yenna mabega. Kino mukimmazeeko wallahi billah nze emmotoka mbadde ensula giguyamukira nga mwaka gujje wakati eyo mukyala mama interior mama interior olina wayogerera ekigambo ky'emipiira ali ku seeti kulinda onaakyusa emipiira egyo tetuwulira wakikyusa gyonna neera bukosanisi nekiswafu yali akyogera mu mbeera nti ojja kuwulira mu nsawo oba ogenda kukyusa emipiira kyatuukako kirekaawo. So Ajja wano otuvumemu. Mbadde ndikoma nevuma kuyo. Sente mwasondo ziriwa. Zangu ziriwa. Naye nga kyonna kye mbadde nkola wano eno. Those who understand, abategeera. It's just fine. It's just fine. That's my life. Vibe. That's you. Era bwe tukwagaza. Kati eri embeera gye mutandise ndowooza temukuddamu. Yakoze bulungi. Bikambe embeera gye tukoze tekugiddamu. Mpozizze wano eno. Embeera y'okukwata mu vidiyo. Tuddamu tufunira okugundi endala. Enki. Tuddamu Tugenda tuwa round endala. Tujja kubabalira omutima. Njagala tiimu yonna eri wano oba maybe waliwo n'abatazi. Waliwo abatazi. Sharifa Sandra tugenda bamu wabatazi. Thank you so much. Bakiba kyegatta basande. Kibabuza nekyo kisinga okwogera. kyokka yagambye. Baby girl. We walini. Twalana bubi. Naye ne weerabako toddamu kwogera ku mulala. Mulinde kyo ku Monday. Enkyalo zaabasabikako omusale. Aba director. Kale bannaye. Ekyamazima nze ndi specialist because I expected nothing like manyi tugenda celebrate na manager. Nenga sensuubira naye like how why like because nze mumwe ng'oggyeko bye twajja nabo ate nze ndi mupya so I didn't expect this from you guys. Naye mwebale kunjagala. That is all I can say. Kubanga okutegeka birthday surprises on the same day kiba kitegeeza ensawo esigadde next ate nga wiiki ewedde tubadde twakava mu namba zira wiiki eri simanya so kiraga nti kino kyonna mukikoze out of love. Sina bigambo bwe mba nsanyuse nkaaba I don't know how to express my happiness but I'm
I'm so humbled. Mwebale munjagala. Buli omu wajja watodde Mukama agizeewo that is what I believe. Ate mbadde nsaba to keep in that spirit. balema ate kukola mirimu gye twabatumye basobole okulaba nga bazituusa ekyo kyabano akyuliddeko kubirako Mukama engalo ez'amaanyi omwami kati nga tonnatwalirako mwami mbadde nsaba asooka mutwanjulire mbadde nsaba okwatireko wano ebintu obadde ebikwata natwalira mwami ebintu obadde ebikwata mbadde bikwata toyagala kutwalira mwami kati ng'oggyeko ebirabo bino n'ebiri bye twagase waliwo just ekyange kyenjagala okuleetera ebyange byenjagala tukulinze Mukama waffe tukulinze abalala abalina ebirabo nga baze nakyo ovudde ku bino bye twasonze osobola okira abebe nakuwadde nakuwa ekitabo kyogere nakuwadde ekitabo ki obaddewo kale ate nkwagadde nnyo Roger. Ogenda kunzikiriza ebirabo bana musirika tuwuliriza oli mu kamera yange ogenda kutukkiriza Roger si kirungi ebiseera ebimu ekirabo kukisumululira abantu tekiba kirungi naye tubadde tusaba era bino biri bibiri kino ajja tusumululire waka nekiri tubadde tusaba I was recording so much. banange situka omwana obuwala mabibi mbadde nina kifukamirira I was recording. prayinga kati muwe wano ngenda kulaba toddamu kukaaba tukooye totukabirira it is okay. Don't cry. Sengenda Nairobi. Me oba mu Uganda. My husband is not